notinkula olutalo n'abe Kenya ekyo kikolwa kya magezi. Amekamanda talina kukola amekamanda nobeerako side mu byobufuzi notuuka n'ogamba nti bannange mu kalulu akajja mulonde taata ate yasembyeyo okubeera omukulembeze wa Uganda atali wa maje bonna abanaddako bajja kuba ba maje. Ekyo kikolwa kya magezi kuba mpulira bagamba nti Kyagulanyi yavumye Muhoozi nti musiru naye nze mbadde njagala ko ebyo ebikolwa bya magezi. Ayinza okuba teyavumye komanda nga ye yavumye mu nti olyaga nti bannange yavumye Muhoozi. Lwaki avuma Muhoozi? Naye njagala kubuuza ebikolwa bya Muhoozi byazaakola bya komanda wa maje toyinza muvuma. Nze sigambye nti musiru naye mbuuza bino ebikolwa ng'ekyokulumba ambasada wa Amerika kya magezi. Ekikolwa ekya munnamagye okubeerako oludda mu byobufuzi n'alulaga mu lwatu kya magezi. Ate nga wa maje agakuumye nga netteeka weeriri erigamba nti ab'amagye tebayingire nga mu byabufuzi biriko ludda. Ekyo kikolwa kya magezi ekyokumenya ssemateeka. Nedda. Nga twagala okwanalize oba yamuvumye oba teyamuvumye. Katuteeke ebikolwa bye ku minzaani tulabe oba bya magezi. Tuli balabiranga ku bikolwa bye. Bw'obanga byokola si bya magezi. Then Kyagulanyi omugambo otya nti yakuvumye obusiru. Gwe bikolwa byokola bya magezi.